Embeera eyavaako omusolo ogwasolozebwa, waliwo okukka mu musolo ogwakuŋŋaanyizibwa mu mwaka ku target eyatuweebwa, nga kino kyava ku mbeera y'ebyenfuna eyaliwo ekale yali ebulamuko mu mwaka gw'ebyensimbi. Muno mwe mwali okukka kwa shilingi za Uganda wansi ku dola ya Amerika ebitundutundu 25% ku 100, kwaliko n'okutuuka ku dola yava ku 3,900 okutuuka ku 3,435. Mulaba nti siringi zaagwa, oba siringi yayongerako 144, naye nga mu economic terms kiraga nti sente za Uganda zakka wansi ku dola ya Amerika. You know, the slowdown in the economies in the EU and other emerging markets where we sell most of our products and services, it kind of comes back to catch up with us. So whatever is happening here is a reflection of both domestic and also global and regional economic shocks. But, you know, we are not in a recession. You know, the economy is growing. Maybe it's growing at a slower pace than we would want. But it's very, very important that we are upbeat and positive. Otherwise, if we continue as if, you know, everything is, you know, doom and gloom, we may walk ourselves and talk ourselves into that situation.